tutambuddemu ey'okusoomoozebwa tusobola okubeera n'ebitunyigiriza ng'abantu, tusobola okubeerawo ne challenges ng'abantu, naye Salt FM ne Salt TV mutambudde naffe. Era njagala okwebaza Musumba, weebale nnyo, weebalire ddala. Manyi nti wabadde ebibadde bitatambula bulungi, naye ebyo nkakasa nti ffenna tuli bantu tusonyiwagana. Mu kaseera nga kano tufunye amawulire nti Ssegirinya ayinawo abasawo balabyewo space wasobola okubeera nti asiza, naye nga bwe tulaba nti tukkiriza nti Ssegirinya ajja kudda engulu kubanga yamalako ebbanga lya mwezi mulamba mu ICU era n'akomawo engulu. So wano njagala okusinziira okulaba nti ntegeeza abantu baffe mikwano gyaffe bannakawempe North okusigala nga musitiikinze ku ekyo, okusigala nga musitiikinze ku nsonga, musabire Ssegirinya edduwa bubaani mukoleeze Honorable Muhammad Ssegirinya ajja kudda nga mulamu. Ate njagala okubebaza mwebale kutuwa mwaganya kubaweereza bannakawempe North, mwebale nnyo okutuwa mwaganya kubaweereza. Mulangira jjajja Kasimu Nakibinge jjajja Mbuga, twagala okwebaza, webale nnyo kwagala Ssegirinya nakutukkiririzaamu kuweereza abantu baffe ab'e Kawempe North. Tukkiriza nti embuga tukyagikuumye ate era tukyagikuumira ddala. Tweyanziza nnyo, tweyanziige bano tumusabira adde engulu ave mu kkoma. Katonda atuyambye obuyambi kubanga ye mubaka abadde asobola okwogerera abantu ba wansi n'olaba nga agezaako okutulwanirira. Tusaba Mukama Katonda amutuddize bannaani. Tusaba Mukama Katonda amutuddize. Tweddira kimu, oli mukulembeze. Mubadde wayingirawo ndowooza ne Ssegirinya we yayingirirawo. Gwe n'obeera eno ku Stable, ye n'ava ku Stable n'ayambuka. Bazze bamubika si lumu si ebiri si esatu. Ne luno lwe bamubisa ate ennyo era ekyamagero kiguddewo. Kiki oyinza okwogera ku mbeera gye tulimu kati? Ekisookera ddala Katonda yagaba ate era yaggyawo. Katonda ye final say. Bayibuli egamba whose report shall we believe in? Report yenye tugenda okukkiriza. Ffe tukkiriza nti Katonda yekka obulamu bwa Ssegirinya yabulina essaawa zino. Era Mukama kyanaasalawo kyankomeredde kye tujja okgenda nakyo. Naye nga bwe muwulidde nti obwongo busirise, ogani zonna zisirise, kitwala Katonda omuntu oyo okuba nti yadda engulu. Naye nga mawulire ga nnaku nti Muganda waffe embeera gy'alimu. Tubabuulidde mannya go? Amannya aze James Mubiru, Lord Council wa Lubaga North.